Entiisa ebuutukidde abatuuze b'e Nabazizza mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso we bagudde ku mulambo gwa munnaabwe ng'afiiridde mu nju. Afudde ye Kampiwa Regina ng'ateeberezebwa okuba n'emyaka 28 abadde yakazibwako era Nakawere ng'abadde akulira mu katale k'Ekyengera. Ssentebe w'ekitundu kino Amuli Agaba agamba nti bannannyini mayumba ennaku zino tebakyatwala bapangisa baabwe mu bakulembeze b'ebyalo okubanjulayo. Tulwaliro tufunye obuzibu omutuuze abadde yakatusenga yasenga wano wamukyala Nnannyanzi ku ntandikwa y'omwezi naye bamusanze mu nju ng'afudde. Tengaffe LC abadde tannaba kweyanjula waffe naye tukizuddeko nti yava kumpi wano mu Masamba. Abadde na buzibu bwonna abadde muntu w'abantu. Banoonyereze nnyo ebintu bijja mpola mpola bwe biti bitubita ebyokusaaga naye ogenda okulaba nga newala kizeeyo kati batuyambe mu kunoonyereza. Okumuteerawo emmere wonna ng'essimu tagikwata ne bagamba oba mulwadde kati mu kulowooza nti mulwadde kwe kujja bakole ki balabe waasu. Atwala poliisi y'Ekyengera Ali Kakooza adduse bukubirire n'atuuka mu kifo kino era wano wasabidde abantu okuwala okusula bokka mu mayumba. Abantu ng'okwakajja mu kitundu okulaba nga mwangu bagenda ku LC babamanye kubanga singa babadde bamanyi badde nga bageza babalambulako naye bamma temweyanjudde no terina omwamanya wagye muli nekiki baluma olwensonga enkuliza abantu kubanga beeyanjula ku LC okumanya wagye bavudde nakyo ekibabanga kibakwatamu. Oluvannyuma omulambo gusiddwa kabangali ya poliisi ne gutwalibwa e Mulago nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Osiano Mukibi, BBS Gambuuze.